state y'amalwaliro eryete Sembabule sinnungi ddala era kyova olaba akayimba kano ak'abakyala okusinga nakayimbidde abakyala b'e Sembabule abayita mu kunyigirizibwa nga bazaala health centers Ssenyinya abakazi abasinga bazaalira Masaka long distances ezo zibakosa naddala abakazi ba C-section temuli malwaliro tebalina ba mama's kids era akayimba kano nakabaweereza muddemu amaanyi mumanye nti nyimiridde nammwe era nga nzize babeereramu ebyaddala era njagala kwebaza Papa Misa Kisemakula eyansportingira luno oluyimba lwennyini Misa kyaluyinamu omukono maama yaŋŋamba nina kakkano yimbi bantu konze bulijjo ndeekaana ng'akooye biri billboard kipande. But little did I know that he's trying to get me to another direction, of which is the direction. I appreciate his advice. I really appreciate because direction jennina ya kulembera bantu era nga ndi musimu nnyo ssebo gy'oli okumpa omukisa okubanga nze akulembedde abakyala mu kayimba kano kubazaamu amaanyi n'okubakubiriza obuteetiiririra. Ssebo abavubuka b'omulembe omutebi guno bamanyi kye baagala era beebeereramu nnyo ebbanga. Nzize kuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wange okutuuka okuweereza oba okulamula Obuganda emyaka 32 mu butuufu si kyangu ate mu bukkakkamu obw'ekitalo n'ozimba ebyobwakabaka ebyali byasaanyizibwawo. Wali oyimbyeko ku kivulu ekiriko Mutanda? Nze nyimba Kabaka Run, every Kabaka Run always. Sitera musangawo, sitera kusangawo Katikkiro era nandagwa essanyu ddene nnyo njagala kumwebaza naye okunjagala n'okumuyozaayoza okutuuka ku lunaku nga luno. Abantu bagambye show gye twasoose okukola bagamba Nina Rose has changed. Engeri gy'ayogeramu, engeri gy'atunulamu, mubuuze ki ekyatuukawo. Ensi yamukuba nnyo, what happened? Nayambala ekyambalo ekituufu kyekyenkyukakyuka ate sikoma kukyusa balala waba nange ng'omuntu mbanyino kyuka. Kansooka enterere nkubuuza ekibuuzo kino mukkirize ntuulemu nga swahaba kuba baaba. In case you don't qualify to be a member of parliament, what do you mean? Nga bakubye akalulu ekyoga tekisoboka. Tekyo tekistopinga mirimu gya pate gye ndimu kugenda mu maaso. Ye bakwadde kaadi. Tebannaba era ne beba tebampadde gwe banaaba bagiwadde nja kudde emabega we tukole ffenna tusobole okukyusa Sembabule n'okuzimba Sembabule gye twagala. Nenno mu kusooka nze nali manyi osaaga. Ebintu by'abantu tebabisaagiramu. Politics. Nali manyi kabadi. Era buli muntu nga muyimbi ng'oli mu bya politics ng'osaaga biveemu kati. Ensonga z'abantu tezisaagirwako. Abantu people's struggles are sensitive. You really need to mind them and really be careful. Mpozi ogambe wano tuli ku kifo wakiyita Hot Springs Bar and Grill. Yeah. It's a nice place. Ambiance nnungi. Nice food. And they're so welcoming. Emmere kireke kwa tetunnagiryako tusigale ku bimuli bye tulaba. Nakutegekedde bagenda kuwaayo lyeko ekyenkya. Omu, babiri, basatu, bane tuli bataano. Kwagala. Emmere kusi? Enkyukakyuka. Njiriko nnyo nno by the way. Really? Era kati obuzibu abantu b'enkolera toyina kulaga. Naye nfe omuvubuka omutebi guno tetulina kwetiiririra. Ssaabasajja yagutukwasa tuyimirire era tubeere eddoboozi eryo lye twagala okubeera era mwebaza. Captain waffe oli yani atubeereddewo, the other gentleman with a good heart, he's a captain. Kwali alaba. Captain ani? Sijja mwogera. Captain Ricky. What is the name? Sijja mwogera naye kwali alaba. Yeah. Captain, thank you so much for your support. Bangambye nti you're a big fan of Nina Rose, you're a big fan of Ugandan music, ate kati ofuuse a big fan of Musa Semwanga. And he supports women too. Pardon? And he supports women too. Si mu ngeri gy'olowooza. Olaye nga ndowooza. Tuveeyo. All right, Nina Rose. Ebiseera ebisinga mu ndongo eno kati kanyumye ku music wo. Oyina collabos nga mmeka ngezaako zibala wano kyekinzija ku my next question. Nange nyingi nnyo. Actually we should be doing a double premiere because oluyimba olupya ne temperature touch.
nalukoledde abantu be East eyo nanyimba ne mu Lusamya okulaga nti bannayuganda tuli kimu era tulina okwenyumiriza mu nnimi zaffe. In case of honorable mubeera ne busy schedule ate waliwo okuyimba, how are you going to balance it? Nja kukolako kyensobola kasitamba nga ndi mwesimbu na wamazima eri abantu bange. Naye obusuuti bukunyumira kati ekya dress code sikweraliikiridde. Gwe bali kusema sebo. Kwa waliwo ndowooza ng'ebiseera ebyo wali okyali mu woma eya Kenzo UNMF mwagendako ku parliament. You remember that day? Wali dress to kill. Thank you. Twali tulwanirira byaffe era tukyabirwanirira ate tukyabibanja. Mwali mulwanirira ki? For starters. Copyright. Era tukyagibanja paka ne kati. But abantu be wali nabo mu kugirwanirira you separated with them. Kati ogirwanirira oti? Neno gyendi ekisebo tugirwanirira. Eddoboozi ly'abantu eyo. Wadde twayambazibwa engoye ez'enjawulo naye nga buli omu akola ekituufu kyalina okukola as long as we see a better music industry that we all deserve. King Saha, Kabako, ani omulala awo mbadde okay, let's compare King Saha and Kabako. Ani asinga obeera kyaliwo? Bombi. Naye ani asinga? Sibyagala eyo nina. Onpuuziza ekibuuzo kizibu nnyo kuba bonna saagala bageraageranya. Kati ate Kabaka ye kwali ne kati ameninga kinene nnyo because he mentors me in so much, mostly on my political journey. Sinza mugeraageranya na muntu yenna. Ate Kabaka wekijja personal oyo Kabaka yasooka n'okunninyisa ennyonyi okugenda e Bulaaya sebo. Olimba. Tidde. I'm serious. Twagenda South Africa on my first trip. He was the first person. Without strings attached. At all. Nagamba nina akanyonyi kaako. At all. Era ne Kabaka kyekimu ampita nampa obudde bwe n'atansaba wadde na 10. Sebo ndi musenyi. Ani gwosinga obutaagala mu industry? Nga tomwagala nga newoogera boogezi ku linnya obula lediyo gikubamu ekituli. Omwana yakutama. Yenna yeebuza amagezi nga talwanirira bantu kubanga tali ku nkyukakyuka. Kati kitegeeza buli muyimbi ali sayidi eri nga tali ku sayidi y'ekavule. Mentioninga limanya. If you fit the shoes, please wear them. Sijja bamenya ate nange bakyali bange bajja kunyiiga naye twandimanyeye ngaaba. Nenze ni muntu ayagala abantu. Siri muntu ahatinga. Just tuyinza okudifaringa mu bintu ebimu naye nga obutaagala oba kiba kisusse. Nze njagala abantu bonna. Toyinza okuweereza abantu ng'otoyagala abantu. Which is your favorite program on Bukedde TV? This very show actually, I always watch it every morning. Nkulimba bino sikulimba bino si byakusudia. Kati kikyewala ku kyenkya nga tokiriiko nga tetukyaziza gwe naye n'okira ku kyenkya. Bannange. Oli omwami ogambye omulabawo mwami Kaaya. Kaaya baweereza bulungi nnyo. Bagwa obukakamu bwe bakozesa ku TV bannyonnyola ensonga naawe n'ogitegeera. Tebabbamukira mu bantu. Ne Kaaya kati wakusaba haaga kigwa kitya? Nfukamira. Basagala kwesa. Kati olina gimuwera wano ng'otudde. Wennyini. N'oli buwanvu kyenkana. I'm 6. 6. Net. Okay. Have you ever thought of starting a career in basketball? Nga career mnyinza okuba na nyingi eno career yapo. Kampagire ba basketballers. Okay. Yeah. Kikutwala mu gym. Nalabye a few days back on your Instagram wagambye I'm back like I never left. Your caption it's a place where I really focus on my mental health and my body as well. Kwanda laiba fani bo babuuza kati nina asala ki? Waliwo yagambye mbu you want to disappear.
obulire mu gym bati bambi leka tuzuukuse bannayuganda jimu tebatwalayo bunene bwokka ate temujja kulinda twenkane mmwe tugende mu jimu. We go there to maintain, some of us we go there for our mental health and for also our physical appearance. Waliwo engeri ffe gye tulabika etusanyusa. So social media in-laws and friends pola mpola. How often do you work out? Thrice a week. I'm actually resuming. Yesterday is when I resumed back since my last birthday. Kati mbuzayo weeks ibiri okutuuka birthday yange, so I need to keep in shape. Ng'oggyeko photoshoot ki ekirala ky'otera okukola ku birthday? Ogyokeddeko nnyo mu interview. I'm forced to ask. Ku luno ngenda kubeera Sembabule nga celebrating ne bannange. Obatwalira ku mama kits. Ezo mbategekedde. Njagala kutumirako bakyali bange mwenna abali e Rwemiyaga, Mateeta awo, Mabindo, Mawogola North, South. Ba honorable abali naffe bannange, Honorable Goreti Namugga, webale kuweereza bantu. Kanso Semata Idi, webale kunjiirawo omubiri. Abeddewe? Mama. Mukulu Ibra. Abakabali kakiiko kakunga mwenna ba payasi mbatumira bannange ebyalo 508 mundabiranga ddala. Manchester United, Arsenal. Manchester United forever. Cristiano Ronaldo, Messi. Ronaldo of course. Newawulidde ssente z'agenda ofuna. Nnyingi nnyo nga lwaki toyagala Bagenda tandika n'omusasula buli waatemya ati kuba bamusasula paseke. Wakabi. Ng'oggyeko okuyimba. Wandikoze ki ekintu ekirala ngoga singa I was not talented nga siyimba nandibadde ki? Nandibadde kino kyendi kati nandiweereza abantu. Ng'oggyeko okuweereza tewali. Manye ebweru osobola obwa sikaali. Mpola mpola naawe. Wallahi kamfukamire n'ofukamira. Okwata ekimundu ng'oli muwanvu oti. Mpozi ng'ontwala mu magye. Obwa sikaali nedda. Ali kyentegeezezza wa security personnel. Nedda. Uganda tukyali bagagga nnyo okutuuka okwo. All right, tumaliriza.